Bismillah. Okimanyi bulungi nga bwe nkitegeera nti obwenzi bubi, naye ate okwenda ku muntu nga si musiraamu kubi nnyo okusinga okwenda ku musiraamu muno. Agamba dhambi, mu madhambi amanene agasinga okwenda ku muntu omukaafu oba atali mukkiriza kubi nnyo okusinga okwenda ku musiraamu. Kyova olaba mu Qur'ani aya nyingi nga Allah atugamba nti la yattakhidhi almu'minina alkafiruuna awliyaa min duni almu'minin. Allah yagamba nti tafuulanga omukkiriza, tafuulanga atali mukkiriza okubeera nga ye mukwano gw'enfanfe okusinga ku basiraamu, n'alekawo abakkiriza banne. Okwenda ku muntu nga si musiraamu dhambi ddene nnyo n'okusinga okwenda ku musiraamu muno. Yenda ku musiraamu muno gona madhambi, naye ate liwewukawukamuuko kubanga omuntu gw'oliko naye wa la ilaha illallah asobola okukola tawuba, asobola okukola asobola okulongoosa olyawo Allah n'abasanyusa n'ateeka ne baraka wakati wammwe. Naye okwenda ku muntu atali musiraamu, basiraamu mbeekesa tukyewale, dhambi ddene nnyo nnyo nnyo, era n'ebivaamu mubiraba byebyo musinga osanga oli ate kati musajja yangamba agenda kusiramuka agaanye, tulina abaana 4 tokyasobola kudda mabega, taata we yakunyiigira ne famire tebakyayagala kulaba, naawe kennyini owulira ng'oswala tosobola na kutambula naye mu bantu ogende kuba naye oba ku muzigiti wamu na mukolo oba otyo otambula n'omuntu balabe nga ate gwe Hasifa, ate gwe alina atali musiraamu, ate gwe Ibrahimu gw'ozunga ne Margaret. Obusiraamu bukisambisa wala. Nabbi yatugamba mu hadithi gye ngenda okusembyayo mu vidiyo kano, yagamba nti la tusahibu illa almu'minu wala ta'kulu ta'amaka illa takiyu. Nabbi yagamba nti la tusahibu, togezangako okukwana, illa mu'minu, okujjako nga gwokwana mukkiriza. Nagamba nti wala ta'kulu ta'amaka, togeza yadde omuliisa ku mmere, yadde omuwa akatole k'emmere yo, wadde omumenyera ku mugaati gwo, illa takiyu, jjako nga gwoli kumenyerako, naye atya Allah nga bw'omutya. Sigamba nti bafule balabe kubayisa bubi, nedda, nyume nabo mukolagane mu mbeera ezabujjo, bizinesi biki, naye okufuula omuntu sahiba, nfanfe, mukwano gwo ow'oku lusegere, awuliya waliyiwo nti oyo mukwano gwange, nfanfe, gwe neesiga na buli kimu ekyamakyo, wallahi abantu abo si beesigwa, era ajja kuvaamu olunaku lumu, ate wejjusa ogambe seeka yangambanga. So nkwekesa obutejjusa mu kaseera ako, beeranga. Allah mu Qur'ani yagamba nti yuhadhdhirukum Allahu nafsahu, ti Allah mwennyini yabeekesezza abantu abo, Allah abalabula ku bantu abo, abawooninga. Yuhadhdhirukum Allahu nafsahu, Allah ye kennyini nafsahu, ye mwennyini abalabula kubanga yasinga okubategeera, n'amaliriza nti wa ila Allahi almasiru, era eri Allah gye mugenda okuddizibwa n'abantu abo nga mwawukanye ku byabagambye. Yatugaana okubafuula ab'emikwano gyaffe enfanfe, ne mulekawo abakkiriza. Naye n'osanga omuwala abasiraamu abalaba naye nga yemwe olw'okubanga bali bajja kubeera nga byayagala byebyo, kucakalamu, kunywamu, nosanga n'omuwala musaamu nga naye anywa omwenge, kunywamu, kola ki, ebyo bityo ne bimuwugula. Allah yatugamba mu Qur'ani nti la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, tebawugulanga maali zammwe, sente zammwe tezibawugulanga, n'abaana bammwe okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Beera ng'okulembeza Allah. Mbeera katugeze oba omusajja oluusi ofunyeyo omusiraamu naye nga sali bulungi, talina sente, gumiikiriza Allah waali. Yagamba mu Qur'an nti gwe muwase, omubabaavu ajja kubagaggawaza, sente yaziyina, yenayini sente, yenayini muwandika ga ku nsi ne mu ggulu.
Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.